Gibadde miranga nakwazirana ku kanisa ya Katwe Martyrs Church abakristaayo bwe bafunye amawulire g'okufa kw'omusumba waabwe Reverend Kaweesa. Omusumba Kaweesa afudde essaawa 3 ez'okumakya mu ddwaliro e Mulago oluvannyuma lw'ebbanga ng'atawaanyizibwa obulwadde bw'omutima era nga yatwalibwayo ku bbalaza ya wiiki eno ng'awulira okulumizibwa mu kifuba. Abamubadde ku lusegere bannyonnyodde nti okufa kwe kuvudde ku musuwa ogumu ogw'omutima okwabika. N'akomawo ssanga musanvu eka ng'awulira alumizibwa mu kifuba. Naye yali ambuka amadala amaanyi ne gamugwamu. Abantu bamwogeddeko ng'abadde alumirirwa abantu bonna era ng'ebbanga lyonna alimaze abasabira okuvvuunuka obuzibu bwe baba nabwo. Abadde alina ekitone ky'okusaba kugamba ng'asabira omuntu ne bafuna eryamagero. Wafiiridde nga yaakajaguza emyaka 25 mu bufumbo ne mukyala we Kaweesa ng'emikolo gino gyaliwo ku lw'omukaga lwa wiiki ewedde ku kanisa gy'abadde asumba eya Katwe Martyrs Church era nga ku mukolo guno kwe yasemba okwogerera mu lujjudde. Nga bwe nakusuubiza mu 1999 nga nkuwasa okuba mukazi wange n'okusiima okungi olw'ebirungi byonna by'onkoledde n'okungumiikiriza kw'ondaze mu byonna, nziramu nate leero okukusuubiza mu maaso ga Katonda n'abantu bonna abakuŋŋaanye wano nti nja kweyongera okubeera naawe. Namwandu Kaweesa atutegeezezza nti mu kiro ekyakeesa bbalaza lwe yasemba okwogerezaganya ne bba n'amwebaza olw'okumunyumira ku mukolo ogw'ebijaguzo byabwe by'obufumbo. Abakungubazi bangi bagenze mu maka ge nga mu bano omubaddemu ne Bishop William Sebagala omulabirizi w'emukono amutendereza olw'okulwanirira ettaka ly'ekkanisa era nga bw'afiiridde yabadde akulembera ekitongole ky'okukuuma eby'obugagga by'ekkanisa mu bulabirizi bw'ennamirembe. Sooka abadde nga yakuba eby'ettaka bulabirizi bw'ennamirembe tufiiriddwe omuntu w'omugaso omuntu w'amaanyi. Kano Nelson Kaweesa alambuludde ku nteekateeka z'okuziika omugenzi ng'omubiri gwe guggyibwa olunaku olw'enkya mu ddwaliro e Mulago gusabirwe ku kanisa gy'abadde asumba e Katwe olwo ku bbalaza gutwalibwe Namirembe gye gugenda okuggyibwa gutwalibwa Emigadde ku luguudo lw'Ebombo gy'agenda okuziikibwa. Mu kuteekateeka tulabe kutya bwe tunakuziika kunaabeera. Omugenzi afiiridde ku myaka 48 ng'alese abaana ne Namwandu era ng'aweereza mu bitundu eby'enjawulo. David Sekayombya ne Robina Nantale bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.